mujjukira abantu abadde bajja beyunga ku National Unity Platform nga bava mu biina ebirala FDC, DP, NRM n'ebirala ne bajja ne beyunga ku NUP nenga president wafa bakutira ekigambo eki kimu nti mubanga muzze nga munoonya bifo muli mu kifo kikyamu eno mulinye y'amagye ndoza mujjukira press conferences ezo basebo ne banyabo tubaniriza naye nziramu kikatiriza kino kimuyigaseeko mulina okimanya mulinye y'amagye kino tumuyingidde mu kibiina kyabufuzi ekyabulijjo kano ke kaseera ndoza mwabalabye abamu badduseda ne bagenda mu bibiina ebirala nga bammiddwa kaadi kiba kivalidating era kiba kitegeeza nti bajja baagala before abala of course mwabalabye bali disgruntled and all that kind of thing nenjagala nkujukize nti National Unity Platform etegera kyekola mujukire nti nno egenda kuleetawo drastic changes nga abantu abalina okuleetawo drastic changes ezo balina okubeera nga bali ku mulamwa nga bategeera kiki omulamwa gwa National Unity Platform kyeguli. For example, let me give you an example. Mumanyi bulungi nti waliwo plan y'okkendeeza ebifo ba RDC abo kuvaawo bamemba parliament okendera. For example, ba MPs enamba ino okendera. Currently parliament erina ababaka 559 ng'ogasse bana balonderwa ku districts ezenjawulo then ne division ezenjawulo ng'ogasseko ne ba ex official abo abali by default okubeera nga bali part of parliament bali over 559 bafuna omusaala bayina ba secretaries emmotoka amafuta so 2.65 billion zikozesebwa parliament ono a daily basis sente ziba zino kendeera n'omusaala gwabwe ate gukendeere kati abantu boyina okubeera nga okola nabo changes bwezityo eyo just njiwadde buwinga example ku bintu binnyo National Unity Platform byagala okola tiimu y'abantu boyina okubeera nga okola nabo ebintu ebyo balina okubanga bategeera omulamu okuviira ddala eno ku ntandikwa nga values z'ekibiina bazitegeera bulungi nnyo kati basoma busomi zikuramika bulanga bazitegeera bulungi okuli discipline okuli reliability okuli integrity okuli inclusiveness okuli patriotism okuli service ezo values oli alina okubeera nga yazambala nazo ne zimwambala ne babeera nga batambulira wamu kuba tewali bwinza kubeera nga otegeera bulungi mulamwa gwa National Unity Platform n'ogifuukira ezzike mu kaseera kano kuba kiba kitegeeza wogifuukidde ezzike mu kaseera kano nga e card just bataddewo ka strategy akenyo ne bagamba okay ono katusooke tumuteeke bali tuleete ono tujja mumufunira maybe wajja nga tuwangudde wali womumbidde kaali n'ayogera ebigambo bingi nnyo n'atandika oku ekyo kyokka kikulaga ne wali aba asobola okufuukira ezzike ono adifekisinze ku ssaawa eno olwa kaadi ya kansala ayogedde ebigambo 10 n'aberutelinga EMC abakulembeze n'avaayo n'agamba n'okugamba Kyagulanyi mumye kaadi kyokka nga kimanyi bulungi si yazigaba waasobodde okikolera just ku bwa kansala kuwa MP olwo ate mu kaseera kalinga tugamba nti no ba RDC ne ba deputy baabwe kati mu leadership structure ya Uganda baveewo omuntu ng'olowooza ayinza kuvotinga ki aba agenda tufuukira mpuuga ge mazima aba agenda tufuukira mpuuga so sente zo zikendeera for example ez'aba parliament n'abakulembeze abawala tuba tugenda kufuna abakulembeze nga tebalina mu lugube gwa ssente bano mbusimanyi njagala kuzimba nnyumba na ssente nazinoonya dda ne zaabula dda kati njoyinize politics njagala artist nzimbe yakayumba tuba tugenda kufuna abakulembeze ng'abo tuba tugenda kufuna abakulembeze nga bayingidde obukulembeze tosaavu olabira abakulembeze nga bataani muliika ng'obukulembeze tazze bunoonyaamu ssente wabula ngazze kusaavinga abantu bangi baliyo balungi nnyo naye tebayinza kwetabamu ono saakaasi wa Museveni okubeera nti ate gwe obeera ng'oyagala okukola bakutta busi Comrade Segirinya n'abalala bangi so abantu beerabira nti waliwo strategy weeyina okukola n'okangamukko n'ogamba okay tiimu y'abantu kibe entambula nabo this time round n'okangamu n'ogamba tusooke tumuteeke ebbali tulabe maama w'omugiddewo bw'oti wabalabye batokomosa omugambo boyi na kati bakyatokomoka. We are going to identify you according to your actions. So si ku bigambo by'okozesa kuba naffe ketulabyeko tuyize.
tuwaniriza. We welcome you, ladies and gentlemen. Netwagala mumanye nti ffe here in the National Unity Platform, everybody has 100% rights, 100% dignity.